Munamagye ono atuuse n'okusekerera abalina ekirowoozo nti ekibiina kya NRM kyakuva mu buyinza ng'agamba nti wekiba kyetaagisa okudda mu nsiko ye mwetegefu. Naye singa wabaawo ekyagala okutuzzaayo kutuzza gye twava mundu zange weeziri wali nze mbeera na ssatu. Bobi Wine agamba mbu kasukaali ogwaffe muliro akaffe si kasukaali ogwaffe muliro. Simanyi lwaki abantu babadde nnyo negatiivu ku kufa kw'omuwabuzi wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Kano Shaban Bantariza, era ng'ono retired mu magye. Badde mpita ayita ku mutimbagano naddala ogwa Facebook. Nsoose kugwa ku ka vidiyo nga katambula abantu bakasharinga bwe katambula. Abantu bangi nnyo bakatadde nnyo ku akawunti zaabwe nga kalaga nti nno Kano Shaban Bantariza yaliko ku mukolo ogumu n'alabula Bobi Wine n'agamba nti nno Bobi Wine bw'alifuuka pulezidenti wa Uganda alijjayo emmundu ze era atambula n'emmundu 3 mbu alifa ne Bobi Wine kubanga tagenda kumukkiriza kufuuka pulezidenti wa Uganda. Ekyokubiri kyendabyeko waliwo omukutu ogwa BBS Terefayina gukedde ku makya ne bapositinga omukulu ono Kano Shaban Bantariza ne bagamba nti nno eggwanga likedde mu kiyongobero olw'okufa kwa Kano Shaban Bantariza. Naye comments zendabye bwe mbadde neeyongera mu maaso okwekkaanya nga zonna zijjudde busungu, nga zonna zijjudde negativity, era ng'abantu balaga busungu bwereere eri Kano ono nga basanyufu okubeera nga Kano ono yafudde ate nga banyiivu oba nga bali mu nnaku olw'okuba nga Pastor Iga yafudde. Comments zino zibadde nnyingi nnyo nga bw'okiwulira. Kanzibateereko, genda ng'oyisa mu buli komenti olabe ani yakomentinze obubi, ani yakomentinze obulungi, olabe nti nno nange kyennyini kyembaleetedde nange mbadde mu kyekango oba okwewuunya okwannamaddala nga naawe bw'ogenda okwewuunya. Mufuuki bwe boogerera ebibi byokka ng'afudde. Ye lwaki Pastor Iga ye nga ye tebamwogeddeeko bibi bingi, bamwogeddeko birungi okusinga, ate Kano ne bamwogerako ebibi ebiyitiridde.